kati bwe twakikola saayisibwa bulungi natandika okutuula amatiitiiri kati era okugenda okumugamba omuyimbi oyo ne mugamba naye kintu kye wabadde oŋŋambye nina embeera gye mpuliramu si nnungi kati natandika ezo ennaku nga saagala kulya nga njagala kunywa bunywi kubanga bwe bwakeera ne ŋŋendako okweyamba nga mpulira bubi mu kuwulira obubi ne ŋŋenda ne mugamba naye omanyi wali owulira bubi ng'olumizibwa ng'owulira bubi oti numizibwa kati ne muno bwe muti muno saidiza muno nga mukiwato nga ku kkundi nga bwe nkwatawo n'ennyega bwe nti ampulira wa okay abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi nga bulijjo in your life experiences olunaku olwaleero ninako omwana omuto gwendi naye wano mwana wa bulenzi ogenda kwebuuza enkwata y'olwaleero eya video ekyuseemukko olw'ebyo omwana omulenzi byanyumirizaako ate byenjagadde tubeere nga tusharinga wamu nze naawe andaba mpoza ate obeere obeerako n'engeri gy'otuwabula obeerako n'obuyambi obw'enjawulo bw'otuwa tulabe butya bwe tugenda okuba nga tukwasaganya ensonga eno. Abaganda bange abalungi nyongera okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga ekyolwaleero bannaye kigenda kubeera kyanjawulo nnyo naye nga nsaba mugumiikirize ate nakyo tubeere nga tukiyitamu. Nsanyusa okulaba kale nnyabo nange nsanyusa okulaba. Tofaayo beera free tula bulungi you have all my protection tewali buzibu oli otya gye ndi nnyabo ogamba otya eyo omukyala Hadija Kigozi nsanyusa okulaba ku HK Media nsanyusa nnyo okubeerako nammwe n'omukyalo ono. Omanyi oli mwana muto ndwawo nnyo okukebera message era banaye kino kyampadde ekyokuyiga naddala ennaku ez'emabega mbadde very reluctant ng'omuntu bwansindikira message ng'eringa mu dakika 15 nga yaala ne sigiwulira ez'eddakiika teziwulikika otwagala message ez'amangu dakiika emu dakiika 2 okitegeera naye ekiro nabadde ndi awo niŋŋamba naye kampulirize message eno omwana ono yali agamba ki kati amannya go n'eddoboozi amannya gange nze Matovu Lawrence yennyabo amannya gange nze Matovu Lawrence banzaala nswanjera eggomba okwatako eyo lw'ebutambala kayenje eggomba eyo gye banzaala. Kati gwenze wajja otya okundaba? Nze okujja okulaba mukyala Hadija nalina embeera yange gye nali mpitamu nga mpulira obulamu bunnemeredde nga nze ng'omuntu kuba ku myaka gino nga bundaba nze ngezezzaako buli kimu okulaba nti mbeezaawo life yange naye waliwo we natuuka ne mpulira nga biganye bwe natuuka ku kintu ky'okwagala okugyawo obulamu emirundi ebiri gye neegezaamu ate nga nkutera okulaba ku YouTube channel yo eya HK Media neŋŋamba nedda kanjogereko n'omukyalo ono nga wadde kale nali nsazeewo obutaddako okusharingako na muntu yenna sitoole yange waliwo abantu babiri nababulireko ne bammenya emitima. Sooka omala okunsonyiwa okubeera nti no bambi story yo saasobola gifunira mu budde kozi nagenza okugikebera ng'olayika wagisindika omwezi oguwedde nga gutandika bwe kiri? Nagisindika omwezi oguwedde eringa ya myezi ebiri kubeera n'essimu eyafiira nali naakamala okwogera naawe nga tonnaba kunziramu naye kuba bwe waŋŋamba nsindike ku message ewerako nneme okusindika obutundutundu bwe namala okwogera naawe nga message zize ne wayitawo ennaku nga 2 essimu yange n'enfaako yennyabo munaye nagidownload nze message n'engifuna otherwise waliwo olumu WhatsApp wegamba tell this sender to resend the audio it's not there kati chance gye wafunye nti message olwagidownload nze download nze era nenjiwuliriza ekiro sandoza zaade nga 5 oba 4 nekubira essimu yennyabo era nasanyuse nnyo kuba bannange essanyu lyennina ly'amaanyi mukyala Hadija kankubuulire nabadde sikisuubira nabadde sikirowoozaako nabadde sirina ggezi lyonna nti mukyala Hadija Kigozi osobola okunkubira ku ssimu yange
ku lw'embeera gye nakuwandiikirako kubanga nze nali manyi essimu olwafa buli kimu kyakomaawo kuba n'ennamba yange eyo already nali nagijjayo ku WhatsApp naye era okumanyanga nti mukama w'amaanyi era amanyi abanaku beera ayagala abantu be neeyanza nnyo omukyala Adija okunkubira ku ssimu nazanyise nnyo n'otulo kate tumbule era nkedde ku makya nencekinga ku ssimu neŋŋamba oba yakubyeko kuliko missed call neŋŋamba nedda era mbadde awo ssaawa zibadde nga 4 n'eddakiika ezigwamu awo n'onkubira era mpulidde bulungi nnyo okukakasa nti ddala yeggwe kuba ennamba nali saagikwata bulungi bambi nonnyamba nonsindikirayo ka transport awo nensanyuka nembuuka neŋŋamba bannange ekyamazima kirabika yoono ddala era akasente kompadde n'enjala ebadde ennuma bwe ngenzo zijjako nendyako ekikomando kya 15 n'ekikopo kya caayi omukalu kya 5 zensigazaawo nenzirayo nengenda nenaaba neneetegeka kwe kujja naye neeyanza nnyo neeyanzeege bambi nsanyuse nnyo nsanyuse nno nsanyuse okuva ku ntobo y'omutima gwange lwakuba tokiraba era sobola kiraba naye ndi mu kwewuunya ekisooka story gye nawulidde yankuteko nnyo ate nkutuuseeko nga ndaba oli mwana muto naye ate bwe nabadde njogera naawe ku ssimu nalabye nga nninga ayogera n'omwami omukulu ate wenkusinkanye nendaba nga bambi oli muto sooka ombuulire byatandikira waba kuzaalawa nze banzaala Nswanjera Eggomba nga bwe nkubuulidde ku lw'ebutambala eyo obulamu bwange bwali nga nkula mukyala Adija nze taata wange baali bamuyita omwami Yiga Charles maama wange nali simumanyi linnya nawulira bagamba oba ye yali Nabbaale kati nze okukula kwange nagenda okukula maama wange engeri gye yanzaalamu nze nga nze kuba ab'ekika kyange abasigalawo waliwo basenga bange 2 ne bataata 2 naye kwabo abasigalawo ab'ewaka nkwataganako n'omuntu omusinga wange lwakuba right now siina namba ye naye yafumbirwa mukono obufumbo bwe bwalimu bwakubiri kati bataata 2 abo abali ku kika kwennyini abali awo bosi kyakwatagana nabo olw'ensonga nti bwe nali nkula nze baŋŋambako maama wange olwamala okunzaala yanzalira mu ddwaliro ly'Eggombe Hospital e Butambala waliwo omukyala bamuyita mukyala Jeni embeera yonna nze yagimbulira wadde ab'ewaka baali bankweka nze omukyala oyo yannyumiza n'aŋŋamba maama yagenda okunzaala nga taata wange agudde eddalu taata wange mu kugwa eddalu ye yali first born waabo bataata ne basenga ate yali mukambwe baali ndowooza abamanyi ayinza okukayanira ebyobugagga ery'ettaka lye baabalekera kubanga nze nali sibimanyi taata wange n'agwa eddalu taata wange mu kugwa eddalu era bwe baamala okunzaala yembu yankwatanga n'okunkwata nga ndi muto nga ayagala okunsimira ekinyanziike n'aŋŋamba nze ŋŋenda n'omwana wange ŋŋenda n'omulenzi wange first born wange nga bamukwata nga bamunzijjako nga taata bamusiba emiguwa kati taata n'agenda yawaŋŋangukira ku kizinga kwabo be baakula nabo ku kyalo kwaliko omwami yalinga ku kizinga naye nga yajja n'aleeta amawulire n'abagamba mwe mugamba nti Yiga yafa naye Yiga alabika mulamu bazi nina omusajja gwendaba ku kizinga afaanana ani afaanana Yiga nembeerawo mukyala Adija mu mbeera yonna olina emyaka emeka we bagambira nti taata we yawaŋŋangukira ku kizinga we baŋŋambira ebyo byonna nze nabimanya mu mwaka gwa 2009 kuba waliwo omwaka nze gwe njijukira oba yali 2007 omwami Kafeero we yafiira nali ndi mwaka nali ntegeera kuba era nali ntandise okukula omukyalo oyo bwe nagendayo nali mulwadde bataata kwe kungoba kuba nze gye nakulira senga wange yagenda nange mu bufumbo kati bwe nalwala senga yali talina sente nga ne muko talina sente neŋŋamba nansindika mu bataata abo 2 naŋŋamba gendayo kola bo baba nakuwa ku ssente z'eddagala buli omu yangoba ntwala wa munne bwe ŋŋenda ewa taata oli nga ŋŋamba genda ewoono neŋŋamba nkoze ntya kwe kukkirire wa mukyala Jeni oyo omukadde njagala nnyo mukyala Jeni yali yani mu kika yali neighbor be balinganga nga bonna alaba nti be balinga abakuze ab'okukyala ab'abaana baali bakwatagana ne bajjajja abazaala bano bataata kuba buli kimu yali akimanyira ne we babeeranga bayombye balinga omu ku batabaganya waliwo n'omwami bamuyita Muzeeyi Nsaale
kati nze nalinanga kifaananyi nga baŋŋamba taata wange yakola ki yafa. Omwaka gwali gwa 2017 nali nnina wendi nali nkola bwa houseboy. Nali side ze Nansana era family eno kati nga bakozesa mulenzi abe Nansana. Yes. Era omukyalo oyo gye nava kati Entebbe gye ndi baali ba Luganda bakyotala. Kati oli omukyala navaayo nga nsonga ya butansasula eno gye ndi kati Entebbe okuddayo ate naddayo ng'embeera eri emaze okunyiga. Naawe tujja kutuukawo. Kati sooka oleme kunzija ku mulamwa kozi nja kubula emboozi yo mpanvu. Ogenze okoze obwa houseboy ye Nansana. Nga bankubira essimu nali nkyayina essimu ya taata wange oyo Eriya sijja kutya kumwogera. Naŋŋamba mbu taatawo akomyewo ne mugamba ye taata omufu akomawo atya. Bakugamba yafa. Andi nze nkuze manyi taata wange yafa nga nina kifaananyi kye. Yes. Wali we yagwira eddalu ne bagamba afuudde. Yagwira eddalu nze bagenda okunzaala nga already taata mulalu. Ate mu kugenda okunzaala nze maama wange bambuzaabuza ab'ewaka simanyi kituufu. Bagamba tebamanyi taata gye yali yajja maama. Ate ne baŋŋamba mbu maama wange baamubba mu ddwaliro. Baamubba mu ddwaliro. Sigala naani? Bwe baamubba mu ddwaliro maama yali yakanzaala nze maama wange teyanyonsaako. Simanyi bukojja bwange. Simanyiyo. Ne baŋŋamba maama tebamuziika baamubba mu ddwaliro mbu baamubba mu ggwanika. Kati lindako. Gwe omwana omuto ani yakujja mu ddwaliro? Maama wo yakuzaala n'afa. Nze maama wange mukunzaala kyenyiza okugambako mukyala Adija kyemmanyi senga wange oyo ye yankuza senga Nabukeera ali emukono. Naye simanyi mu kukula kwange era nze wenkulidde wonna kubanga era mu kugenda okunziba yeewaka alyoka ndeeta enkulire mu bufumbo bwe yalimu oyo ne muko we twakulira nga taata ayagala kunzita. Ng'era n'olumu ajja nanzibawo nanzizaayo eri ku Kikenswanjere ng'agenda neetisse. Senga natya n'agamba so waliwo bambi omukyala nali muyita jjajja bamuyita jjajja Nakakande yafa. Y'omu ku baakulembera senga ne bagenda ne baddamu ne banzijayo nga taata amaze okuntwala. Kati bwe yantwala tebaddamu kuntwalayo era nenkulira ewa senga oyo. Kati njagala nkuzeeyo wano mu ddwaliro ewa maama wo we baakugambira nti maama wo baamubba mu ddwaliro babbayo mulambo. Maama wo lwakuzaala n'afa oba bwe wamala okubeera ku nsi maama yalwala n'amala nagenda? Nze maama wange saamulabako. Nze baŋŋamba maama olwamala okunzaala yafiira mu kuzaala. Mu kufiira mu kuzaala gye yafiira mu ddwaliro. Kati mu ggwanika gye baamutwala mbu gye baamubbira. Simanyi kituufu nange ndi confused lwa nsonga nti mu mbeera yange gye nkuliddemu okutuuka 2017 nga ki ekya maama kyo nkimanyi nti maama takola ki taliiyo. Era bwe nagendako kewaka eyo neŋŋendayo ko taata n'aŋŋamba nti tukole enteekateeka zonna tulabe tubuulirize oba ku mikwano gya taatawo kuliko abaali bamanyi maama wo gye bamuzaala bawoza sayidi z'omu Bulonze gwe bagamba sirina nawe ntandikira sibimanyi. Kati ku kya taata bwe bankubira essimu ku taata nti akomyewo nawulira nga njagala oba kugwawo kigo. Nalinamu transport wange kuba baali tebannampa ssente ne nkwata emmotoka n'enjirinnya mpaka Nswanjere. Bwe natuuka ewaka bwe nti okutuuka ewaka nasangawo mukyala Kasule ne taata ne musanga awo mu lujja ng'olwo senga. Mukyala Kasule yani? Mukyala Kasule baawe mukwano gw'abataata balinga ba Luganda bonna baakulira okwo bali ku kyalo. Kasule ye mukwano gwa kitaawe? Yes. Nembasangawo ne taata oyo taata eri yakwe kuŋŋamba yiba naye taata wo yakomawo ye yaŋŋamba yakomyewo kumbe taata yajjanga wiiki emu emabega. Kumbe ndowooza taata bwe yagenda eyo oba yawona oba waliwo mikwano gye gyamukwatirako naawona bwe yawona ndowooza nadda mu kucakalira ku kizinga n'afunirayo obulwadde buno obwaffe obwa bulijjo obw'abantu. Bwe yabufunirayo taata ndowooza mu kulwalira eyo mu kubeera eyo obulwadde bwamuluma ne bumugonza. Ndowooza yawulira nga ekiseera kituuse ekyokufa kwe.
n'agamba mikwano gye be yali nabo nti nze sikyajjukira gye nnava naye nze banzaala wa mwami Sseeguya. Ewa mwami Sseeguya enswanja eri ku kyalo bwekiti ewaali Kalitunsi bwe wati ne bwe wati ng'ababboda bamwetikka bamuleeta. Mu kumuleeta waliwo omwami bamuyita Muzeeyi Nsaali amanyi. Muzeeyi Nsaali ng'ababboda bayimirira bamubuuza ng'abagamba yono mutabani wa Sseeguya nga batugamba nti yiga yali yafa. Mukyala Adija nga baleeta taata nga bamuteeka ewaka wennyini ku kika. Bataata abo ababiri kwe bali ku kika bonna. Bwe baamuleeta tebaamufaako nti oba basooke bamutwaleko mu ddwaliro bamuweeko ku mpeko oba bamuweeko ku treatment esookerwako. Baamulekera ddala bwe baalaba ng'akomyewo nabo beekanga ng'ababboda bamuzizza nga tebalina bwe bamwegaana. Baamuleeta ng'abantu ab'okumpi awo banneeyibba bali ku kkubo buli omu n'adduka okujja okulaba ani gwe bakoze eki gwe baleese. Taata nga bamuleeta nga bamuteeka mu ffumbiro. Kati nze okunkubira essimu ntuuka taata eriyo olwandaba nannebuzabulizaako taatawo tubadde tumulabirira tubadde tukunoonya nga tetukulaba nga tukuba essimu yo nga teriiko tubadde tumuwa ku mata tubadde tugezaako okumuddaabiriza. Kati mukyala Kasule nze yaŋŋamba naŋŋamba Lawrence taatawo yajja naye bataata bo bano baamugayaalirira. Waliwo n'omukyala bamuyita mukyala Naggujja bonna baakulira wamu kati kugambe yeeyo abaana eyo regimu y'okukyalo. Naŋŋamba taatawo baali mututteko mu ddwaliro osanga yali badde addako engulu. Mukyala Adija byonna nembimanya nensirika. Ne ssenga baamugumya nti tali bubi nnyo senga yali agambye asooka aveeko emukono ajja alabe ku muganda we kuba naye yakyewuunya. Kati taata nga baŋŋamba ali omwo ŋŋenda okuggulawo mwe baamuteeka mu kayungu nga waliwo obukutiya wansi nga ali ku bifunvu bwe biti omanye ettaka lye lirimyofu. Kati bwe bazimba kagundi kataka akayungu ne bakyusa we baali bafumbira ne bamukuba side eri. Kyala Adija nagenda okutunula ku taata wange kyali kindaga nti ye taata wange nali mufaananya enviiri ne mu maaso muno bwe muti nze ne mmanya nti ono taata wange. Nankwata omukono bw'ati nemukwata omukono nemubuza naye taata naye nankwata mukunkwata yanyweza nnyo. Kati nze ate we natuukiranga amannyo geesibye nga takyasobola kwogera kintu ku kyatula ne nnyingira mu kayumba mwe baamuteeka nga baamuteeramu essowaani y'emmere nga kuliko eminwe gy'amatooke nga gigenzeemu ne muniera ng'ekikopo kye baateekamu kyayo omukalu oba yali amazeemu bbanga ki. Taata ng'ali omwo nasooka kwekanga kintu kiwuluguma era bwe yansongera nti ali omwo nayingira buyingizi nga taata aliko kiyiriitira naye nga takyasobola kwogera nga taata wange alinga akasubi ka mukonzikonzi. Nenkwata taata ne mmugamba naye taata nze mutabani wo n'otajjukira nti oli wazaalayokko ku mwana n'obeera eyo n'okyakala nembeera wano nembonabona ne mmugamba wadde ne waali badde nga toyina ssente naali badde ndi mugumu ne mmanya nti taata wange mmulabako kuba ne maama wange yafa naawe mbadde sikumanyi okomyewo oli mulwadde. Nenkaaba amaziga mukyala Adija nga nkute taata wange bwati nga naye ankute mukunyweza yanyweza naye saamanya kye yali ayagala kuŋŋamba. Taata bwe yansanga mu kayumba oyo taata Eriya nanneebuzaabulizaako najja n'agamba bannange taatawo katumumusitule mumuteeka eri mu bitooke tumunaazeeko tumutwale mu ddwaliro. Ne mmugamba kale taata nga nze mpulira nkyayagala okwogera ne taata naye nga ne bwe njogera naye takyasobola kwogera kuba taata yali yatoniwa nga yenna gano zino embirizi bwe ziti muno nga olaba sheepu y'amagumba ng'ozibala. Mukyala Adija nasooka ne neegumya naye mukuntwalira taata okumunaaliza eri mu lusuku nawulira bubi nawulira nga nze nansannyaladde. Taata bwe namala omunaaza taata najja n'amwetikka kati n'amwambaza awo ebigoyegoye byamwambaza akwatiddwa ensonyi mbu tumutwale eggombe. Taata twali twakamutuuza ku piki bwati taata n'afiirawo. Nze namanya nti afudde kubanga ensingo yangwako bwenti naye nadde eno bwati ne tugenda nga nze nkimanyi nti naye ategedde nti afudde yeekaza bwekaza era twali twakatuuka bwe tuti ku mulyango mu ddwaliro eggombe. Omukyala n'atugamba n'agamba omulwadde wamwe yannyogoza edda temumutwala era mpoziko mwagala babasabe ssente za gundi
ezeggwanika ne mugamba taata tokyuse piki buli we twayitanga mu kkubo nga abantu nga bannange yiga afudde nga taata addamu nti ye nga baŋŋamba munnange nga kitalo nga nze mpulira n'agoogera sikyagalina Kyaladiija n'ekirala abataata abo nabakoowa olwekyo nayongera nemba kyawa kubanga nze n'okukula kwange okujja mu Kampala lwaki najja ntandika embeera okunyiga bataata abo balina embeera gye batandika okumpisaamu yadde n'okumpeererako akatono bonna bangobaganyanga simanyi kyali wakati awo senga abonaabona nange kyokka naye ayina abaana be mu bataata gye naaligenze kuba waalingawo ettaka nga balina ebikajjo biki nti oba nabo bantolereyo 10 ku school fees nsome nga bonna bangobaganya ekintu ekyo kyankyayise ewaka ne bw'oddayo tolina woyinza kugamba nti otandikira kuba buli kimu baakitunda taata wo waneeno ng'afudde mwakoma mu kkubo taata mu kufa nze taata ye yafiira mu kkubo nga tugenda kati taata neyeekaza mbu tutuuke ku ddwaliro naye nga nze ekituufu nkitegedde nti taata akoze eki afudde era bwe twatuukira bwe tuti ku ddwaliro ne batugambirawo tumuzeeyo omukyala yali ku mulyango lwamukwatako n'agamba omulwadde wammwe n'okunnyogoga yannyogozedda twakyuka na bukyusi ku piki taata wo baamuziika taata wange baamuziika era twamuziika awo nswanjire wennyini ku kika twamuziika omulundi gwange ogwasooka omulabako ebintu bingi mu Kyaladiija nze n'okubeera nti okuyingira Kampala okugyewo omuyimbi oyo ebyo byonna byonna okuntukako okubeera nti wali ewaka nga sirina we nsobola kutuula nange ng'omuntu mu kukula kwange binali nzize okulaba okungobaganya embeera gye bampisaamu omuntu okula n'otegeera ate singa nalinayo nti oba muganda wange naligambye nti oba naali badde oba ngendako ewa muganda wange oba biki ebyo naate ng'oli bw'omu mu nsi ekintu ekyo kye kisingwa okunnuma kinnumira ddala kinnuma natuuka nindowooza ne ŋŋamba singa taata yaleka kubanga nze nali first born we teyalekayo mwana mulala era n'abo be yajja nabo ku piki yabagambanga nti ng'akyalimu kali akoogera singa nafuna chance nenzijja nga taata akyayogera naye bankubira aweddeyo ng'amaze ennaku nga 4 oba 3 kyannuma nnyo taata ne tumuziika ate ne neeyongera okukyayira ddala abantu b'ewaka babiri taata Eriya ne taata Lubega kuba tebalina kye basobola kunnyongerako tebalina we basobola kunteeka buli kimu oba ne future yange naali badde neeyongera mu maaso naye tewali teri kye bankolera bankotogera bukotegezi baali bamanyi oli baamutta Kyaggwa ekigendererwa kyali ki okubeera nti no bataata baabo bawalana kitaawo ekigendererwa kyabwe bajjajja balina ettaka waliyo wansi baali basimbayo ebikajjo ate nga taata ye yali omukulu ye yali mukulu waabwe ate nti yali mukambwe kati bo balowooza oba ayinza okuyita mu lukujjukujju n'abagaana okutunda ebintu biki kubanga era baatunda n'ebyabanaabwe oyo waliwo senga omulala oyo senga muto n'ebintu byebimu baabitundiramu bantu bampaka nnyo okumukola ebyo byonna baabimukola aveewo bo batandika okukola buli kimu kye baagala era buli kimu baakitunda nze saagala nnyo na mu Kyaladiija ebyo kubiyingiramu kuba ebyamataka nalabako nga nze nga nkuze mwe twajjanga ebikajjo n'olaba we basimbye kalitunsi nti awo waali waseeguya nga baana be baatunda kasita baabitunda nabo tebali bulungi bali mu buyumba bwa ttaka tebalina kye beeyongerako buli kimu ne bakitwala era ne taata okukomawo era ne bwe yalikomyewo nti oba alina byalwanirira nga tewali kyayinza kulwanirira kuba baakitunda just basigazaawo ttaka lya kijja nanju kwetudde abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tulina omwana Matovu Lawrence olunaku olwaleero ate nga tunasazeewo mbeere nga mukyazi ogenda kwebuuza lwaki mukwese feesi oluvannyuma nga amaze okuyingira Kampala alina embeera eyamutuukako
nti embeera eno tugenda kubeera nga tugiyita mu story ye ate tulabe ki nabutya ngeri gye tuyinza okubeera nga tumuyambamu. Omuntu avudde mu kyalo okutuula mu Kampala muno n'ajaamu ebiseera ebisinga tekibeera kyangu naddala nga tosomyeko bulungi, toyina kukwata ku mukono, toyina mu kibuga ani gw'omanyi, embeera ebeera nzibu. Kifaanaganyeko ng'omuntu agenze ku kyeyo nga toyina muntu gw'omanyi ku kyeyo, ebiseera ebisinga embeera etera okubeera enzibu. Bw'oba tosabye nnyo Katonda kukuyamba, bw'oba tofunye nnyo bamuzira kisa kubeerawo, ebiseera ebisinga ofuna ebizibu bingi. So ne Lawrence yafuna ebizibu bingi mu Kampala ebituuse okubeera nti bimuleese ku media abeere nga yeekubira enduulu. Mpozi mwenna abatulaba side eyo mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusupportinga. Zino zibeera life experiences ez'abantu. Oyina ekyakutuukako, oyina essanyu lyoyagala okusharingako naffe, beera ng'otukubirako ku nnamba y'essimu gy'olabawo wansi, tujja kubeera tukutuukako bulambalamba. Gwe atalina transport, nteera basindikirayo ka transport ne muntuukako bwemba nga sisobola kutuukako. Mpozi nnyongera okwebaza nnyo abakyala, naddala abakyala abali awo mu UK, abakyala abali e Canada, South Africa awo, abakyala abali mu America, nti mwebale nnyo okubeera nga mwetaba mu mirimu gino egy'okuyamba abantu naddala bembeera ndeese ku show. Banaye bakwano, siina bwe mbatuukako mwenna mbeebaze naye nga Mukama Katonda yabeera abasasula ekyo kisinga okubeera ekirungi. Njagala nnyo okwebazaako abaana bakadaama nti mwebale nnyo okuba nga mulaba sheeno. Ndeese obulamu bw'abakyala. Right now tulinawo kye bayita life experiences oba obulamu bw'abantu, abantu bye bayiseemu, kalibe essanyu, kalibeere ennaku, kakubeera okujaganya, byonna tubeera twagala tutegeere cause mu experiences z'abantu ate mwe tuyigira kiki kye tuzzaako. Okay, so kati awo taatawo bamuziise, obaddewo waka wabeerawo bbanga ki nga tonnajja Kampala? Ne taata mu kukomawo era nali mu Kampala muno. Yes, kubanga ewaka eyo navaayo mu 2014 nga tugenda kuyingira kaŋŋambira ddala 2015 bwe naviirayo. Mu kuvaayo ewaka nali ate we nava siwe waka wennyini we banzaala wabula naliko ew'omukyala bamuyita Maama Julie Bambi, mukyala Mukatuliki, yali namuyitiramuko ku mbozi yange nannyamba nembeerako ko naye waka we side z'ekibibi awo kyovula ekibibi Butambale kati side ze Katabiraawo. Kati we nali ku Radio M yali CBS nga ndi mu kugiwuliriza nempulirirako omuyimbi omwo nasoma ennamba ye, yasomanga ennamba ng'eya manager. Kati nze mu kukuba ennamba ng'eya manager nenkubanga yeye nga nze eddoboozi lye nendiwulira nga lyeryo neŋŋamba nti ono manager wa gundi koyintiye. Nga tonnaba ng'okubira manager wali omukubira ng'oyagala kuyimba? Wali ki ky'oyagala? Kinali njagala nali nsaba mulimu. Ogwaki? Nali nsaba mulimu gwonna. Ng'ogusaba mu bayimbi? Namugamba nti muwagira nti ndi ennyimba ze zinnyumira, ndi muwagizi we gyendi, naye mbadde nsaba bw'aba alinayo omulimu gwonna annyambe ankwasaganyizeeyo bw'aba agunfuniddeko nsobola okugukola, oba gwa faamu oba kulima oba gwa waka. Yes, ne muyitiramu bwentyo mu mbeera eyo. Era n'asalawo nampita nenninnya emmotoka nandagirira ebiseera bye yali akyabeera bweyogerere. Yali akyabeera bweyogerere ng'ayinawo ne saaluuni. Nentuukawo nannyaniriza ne tubeerawokko. Kati mu kubeerawo ebweyogerere ng'ayagala ŋŋende ennunda ezo zaalinga mu kiraalo zino enzungu, nantwala eyo nga gwe mulimu gwe natandikirako okukola. Naye mu kuntwala nali nakakolayo n'omwezi gwali tegunnawera ne bajja kuba omwami oyo gye yantwala waliyo omukyalo ye yaliyo omukadde yali maama w'omulenzi.
kati ni bwe yajja baali balina gye balaga sides eyo gye oba baali bakwata wani ne bayitirawokko ne njagala okumuyitiramuko ne mugamba naye nga mpulire omulimu guno gunyigiriza. Wali okola ki? Wali ozikolera ki obusolo? Nali nnongoosaamu n'okuziwa cyacu n'okuzikimiranga amazzi. Ng'ofuna ssente mmeka omwezi? Saabitegeera kuba tebansasula. Bwe baali bakutwala okole gwe tebaakugamba nti tugenda kuwa ssente bwe ziti? Nze nali mmanyi oba tugenda kuddamu twogere bulungi oba baddemu waŋŋambe nti tugenda kukolera oba ssente bwe ziti, naye nali naakabeerayo weeks zaalinga 2 nga nnyingireyo 3 kumpi nali ngenda kukoona omwezi. Kati bwe baamala okujja nga bazze okulaba ku mukyalo oyo maama w'omulenzi ne bayitawo ne bagenda kuba yali ku speed ndowooza baali balina ebintu bye bategeka eby'ekivvulu. Omwami waliwo akayitawo ennaku nga 2 n'akomawo. Kati mu kkomawo simanyi lwaki yadda. Mu kudda kati abaawe ewaka nze mulimu gwange nali ngutegeera gwe bandeeterako. Waliwo omukyala yalina Magoye ng'alina ekiwundu side wano nga mulimu ekituli bw'ekiti nga yalwala. Kati ng'abaira ayagala omuyambako ko ate naye jjukiranga n'eri ssaawa bino obeera olina okuzibeeramu ng'omukyala oyo ampita nga mufumbirako ku mazzi ganaanyigisa ekiwundu ekyo emmere gye yalinga alya kuba ekituli kyalinga kinene bw'ekiti nga kyayingira emmere gy'alya ya bumonde ng'ate nayo ng'erina kumalibwa kugottebwa. Nze mu mutima gwange ne ngamba sirina mutima mubi kuba yalinawo abaana b'omulenzi n'omuwala ne ngamba nze kambimukolere. Bambi yali awunya simanyi oba kati akyali oba yafa nga ngimugottera ne ngimutwalira. Kati simanyi kyali wakati awo. Omusajja yajja simanyi yamukubira simu oba kwolwo neerabira bwe nayera ebiyumba oba neerabirako ekiyumba kimu kuba eri navaayo buyise nga sisobola kugwa mu buntu obwo okukolamu kiro. Kati saamanya nti agenda kukeera kujja. Bwe yajja yasanga kikyafu ng'ekimu kiyonjo. Nkyaladi omusajja yankuba. Omusajja yankuba kibooko n'abaaliyo banjulira. Yankuba awatali kugamba nti oba ebintu byonna birese ne bisulanjala okuggyako olunaku olwo lwokka lwe nayosaamu okulongoosa kyokka ng'ate nali kwoli omulwadde abaana be bennyini nga nabo bamwenyinyala. Naye nga nze ampita n'aŋŋamba jangu. Omulwadde oyo yali ani mu maka? Omulwadde oyo yali muganda wooba naye nga yali Namagoye naye yali wakaawo. Kati nze ate ne mmwanguyira kuba yalinga anywa mata nente walinga we yali azikolako awo naye nga ebintu nga oluusi ng'akankana nga tasobola kufumba. Ate abaana be baali balina eddala omuwala yali mukulu yalinga mu myaka 14 15 naye nga tafaayo ku maama we. Nange omukyala abeera awo. Yali yabaaki okuba nga alina ekyo ekiwundu? Oyo Namagoye simanyi kintu kyamulya. Ekintu kyali kyamulya okuva sayidi wano ng'omulengera ekituli nga kiri eno nga nali n'eriiso muno bwe muti ng'olirengera ekintu kyali kyamulya nga kyamulya wano bwe wati ng'abikkawo bubisi. Naye ng'ekintu kyamulya nga neeno nga n'amannyo ogalengera simanyi ngeri ki ekintu ekyo gye kyali kyamulumamu. Ati nga n'abaana be bennyini ng'abeerawo n'akolima n'abagamba kale nze maama wammwe bwe ndifa mulinoonya nnyammwe omulala biki wamma jangu onnyambeko. So kati omwami kwe yava okunkuba yalinga ayogera naye nga tayatula. Simanyi ndowooza baamujjanjaba ne bakoowa abaawo. Akageri ke nali sibimanyi nnyo nange nali mukozi nsaabibuuza. So ndowooza kyekyankubya obutalongosa kiyumba nenkubira omuyimbi oyo nemugamba mami n'omusajja nkubye nnyo. Kyavaamu n'aŋŋamba okwoyeyo konzinze nti ye n'aŋŋamba linnyo gye. Bwe nalinnya nenzija ebweyogerere yali asenguseewo nga ze Namasuba wali oweterawo ku Freedom City ennyumba ziri awo kwe yali apangisa. Mu kuddaawo nenkomawo nembeerawo kati mu kubeerawo nze. Maawe ye yali tabeerawo teyakulaba ng'ozze ate n'atabuka? Yandaba nga nzize naye ate okudda e Namasuba baali bakyankalanye. Kati nze mu kubeerawo nali weewaka nga nze nakitwala nti wadde yali tannaba kuŋŋamba nti kola yasooka n'antwala ng'omwana ow'ewaka naye nga nze nfuba nnyo okukola kuba ebiseera ebyo yali ng'ayambala nnyo engoye za kisajja engatto ze nga nzikuuta jiini biki ng'emmere ayagala mbobezi nga ngimufumbira nanjagala.
naye ng'ebyesente tewaliwo kusasula naye nga nze nga mu mutima nga mmanyi nti agenda kukola ki kumpa ssente. Kati bwe twabeerawo waliwo ne muganda simanyi oba buzibu ki bwe yatandika kunfunamu naye bifo nga tannaba kunfunamu buzibu nga tukyaliwo nga tukwatagana waliwo omwami yali nga atusala enviiri mukusala enviiri n'engendawo ye yandagirirawo twabeerangawo n'akaana akalenzi akalala kaveeyo mu kyalo kamulinako oluganda nga ngamba gye tuba tugenda okusalira enviiri. Kati mu kugendayo okusalirayo enviiri omwami oli yali amumanyi n'agamba kano kaganda kagundi nti gye muva ku nzi nti bwe yansala n'angamba olina okukomawokko yes omusazi w'enviiri n'angamba olina okukomawokko nina kyenjagala okugamba kumbe n'amukubira essimu simanyi ndowooza bwe twagire bweyogerere waliwo sho gye yagendako kko nange nalimu mugundi mu mmotoka omwami oyo yalimu naye nze nali simanyi nti asala nviiri yali ava Namasuba najja yali mukwano gwe nnyo. Kati bwe twadde Namasuba nga tuli Kinyana Mpindi wali kuwetamu bwesi nga ngenda kati bwe nagenda yo n'angamba oyina essimu kunze nedda nenninawo wanene essimu naye yeetaagamu okutereezaamu bikinezzayo ne mugamba musajja yetugenze oba mukwano gwa ngambye agenda kumpa essimu yo yali esamusanga nga njeru nga ntonotono n'angamba oyo naye talina pulaani nga mpita mu kisenge yes nga ngamba wali obaddeko n'omukazi kunze nedda n'angamba gwe tokiwuliramu nti kati tugeze oba omukazi waaba ali awo oba oyinza kukola ki ne mugamba nedda kati n'atandika okunnyumiza emboozi eyo ku muntu oyo n'angamba omuntu oyo gwe ajja kubeera mukwano gwo ng'enviiri akusalira za bwereere n'essimu eyo gikkiriza agikuwe essimu neezya nayo nga nange ndaba yali saizi ntonotono ndaba nange njayisa okwata ku ttaki endako ku WhatsApp saayinako nnyo namba zange ku bantu saayinako bantu nga mpitiramu nga ngamba omanyi mufuule mukwano gwo buli kimu ky'oyagala ojja kukifuna bw'onaaba weeyisizza bulungi. Bwe naddayo omulundi omulala omuntu oyo n'akwata essimu n'andaga ebintu waliwo ekika ky'essimu kye yandaga n'andaga ebintu eby'omu nnyumba biki nti singa oba mbadde naye awantu wayagala tubeere biki ebyo n'angamba omusajja munno yes. Kati bwe naddayo ne mugamba n'angamba totya bw'onaaba nga mukwataganye n'angamba ekintu kirimu ssente ate oyo bw'onaamala okukwatagana naye okubeera nga mukwano gwo n'ebirala ojja kufuna emikwano ajja kukulagirira mubeerewo. Ate ye ng'omwami yali asala nviiri nza nti era obwongo saayangwa kugamba nnyo nti oba kanjikoberere kubanga yangamba eyo saluuni yayina n'amatabi amalala n'angamba alina amatabi amalala so ekyasinga yangamba ettabi eddala oba lyali oba kanyanya waliwo okulweggayaza oba gayaza oba kasanga ti waliwo gye bayita ekanyanya n'angamba waliyo saluuni eriyo eyo abakozi abali ajja bagamba nti nze ngenda okubeera nga njikulira kasa tubeerako nga tutuuka ku nzikiriziganya eyo nenzijja ne muyitiramu omuyimbi ne mugamba n'angamba olabye mutabani n'angamba nze nkwagala oli mwana mulungi buli lwe nayongera okwatagananga n'omwami oli ng'eno ewaka nfuna obukyayi ate kyessaamanya ono muganda w'omuyimbi oyo buli lwe nagendanga ono gyansindise nti ngende nnyumyemu n'omuntu eri ngenda okukomawo ono omwana omuwala ng'ate alina ebigambo byayogera mbu nze ngenda neenyumya nti nze ndi muganda wa muyimbi oli. Kati nze kale mu kujja bye nasangawokko enduuli tezaaliwo nga omuwala oyo akwata essimu y'oli n'abbamu ennamba z'abasajja be baba ayogera nabo. Kati dumu namusangako ko ng'ayogerako n'omusajja we ow'ebweru n'amanya nti buli kimu nkitegedde. Kati simanyi oba naye yali anoonya tageti ngeri kijja nkyayamu oba n'omuntu ono omuyimbi
N'okumubuulira nti muganda we ayagala bbaawo. Yes. Bannange olabye ebizibu ku Kampala. Kati omwami oyo bwe natandika okukwatagana naye sijja kulimba mukyala Kigozi ebintu bye baŋŋamba nabulira ng'ekipye nga ndaba nga si kugamba nti oba nali njagala kuyimba nedda. Nabiri ebyokujja okukola ewaka oli ebintu bye yaŋŋamba omusajja biki ebyokumpa nga bwagenda okumpa saluuni eyo mbeere nga nze njikulira nga enjukira n'enviiri nali sizimanyi byonna ne babinsuubiza essimu agimpadde naye nga wakutte ku musaala wakutteko ku ssente. Saakwatako ku ssente era ekyo kyo ne Katonda ndaba tebampayo yadde n'ekikumi kubenga era n'okuvaawo ewaka okuvaawo natambuza bigere. Baali bagenda kushootinga video nze nenvaawo olunaku lwe yangoba. Kati kijja kitya bwe namala okukwatagana n'omuntu oli gwe yanseetingira wa saluuni era olunaku lumu waliwo kole twanywa omwenge nze mukyala Adija waliwo n'ebintu bye twanywa teyalinga egundi oyo shisha kyalinganga ng'oteeka eno wansi wa lulimi. Kati ne tunywa omwenge mu kunywa omwenge n'oyo yasulaawo yasuulira ddala awo awo ew'omuyimbi oyo wa saluuni we yasula. Kati nze nagenda okukeera ku makya nga nasuze naye kati yakeera nnyo bakeera nnyo okuggulawo kubanga oluggi lwaliko ogundi waliwo wano gundi esooka ebinyolo n'okuggulirawo ddala luli lwennyini enzigi kwaliko obuuma. N'akeera n'agenda nengenda mu kisenge ne mugamba naye nagize omuntu oli gundi ekintu kye twakoze nga mpuliramuko obulumi. Lindako kati kwolwo lwajja awaka mwalina pate? Teyali pate, twali tuvudde ku show. Omwenge gwe twanywa twagunywera mu kkubo ne tutuuka n'ewaka ne tunywa. Nga bakusala akaviiri bakulabirira oyambala bulungi? Kwambala nali sambala bulungi naye z'enviiri yalinga azinsala. Ng'olinga bw'oti bw'oli mu essaawa eno? Bwe nti era bwe nali kuba nali sinnaba kukyukako nnyo nti oba nnyiridde nti oba ki embeera nali ntandike. Kati bwe twasula ffenna nga muvudde ku show muzze awaka muzze munywa omwenge bwe mwatuuka awaka era nentuukawo ne tunywa omulala ne tulirako ne waliwo nnyini nnyumba waliwo muganda wa nnyini nnyumba waliwo omuyimbi omuyimbi ye nnyini nnyumba waliwo muganda wa nnyini nnyumba waliwo oyo omwami yali akusala enviiri waliwo naawe muli abantu bana bawala babiri n'abasajja babiri. Kati muganda we ow'omuyimbi yali taliiwo. Yalina ebintu bye yali amutumye n'amugamba tajja kusobola kukomawo kudda yakimugamba misana era ye ne ku show tetwagenda naye era ye kuva misana nga taliiwo era yamukubira n'essimu n'amugamba sister sigenda kudda. Yes naye era mu nju mwalimu omuntu omulala ow'omuyimbi. Yes kati ow'omuyimbi oyo kati beera bwe baamala nga beggalira naffe nga tusigala mu ddiiro. Ati gwe ng'olina n'omwami nga gwe muli olowooza ki nti mukwano gwo yali akutunuzaako ko mu nsonga yonna? Nga tukyayogera ebyo ng'akyayogera nze mu mutima ne ŋŋamba kuba namugamba n'omugamba ne ŋŋamba nze nali manyi oba abantu ab'ekisa baggwayo naye bw'oba ogenda kunnyamba nze nkyewuunyiza nnyo. Kizibu omuntu okugamba nti ngenda kuwa ekintu bwe kiti ne mugamba kati ngenda kubikwasaganya ntya nandiiramu nali ntamidde naye era ye emboozi nenjiza naye nga nkyalimu akategeera nali nkawulira nali steady nga bwe tunyumya nga bwankwatirira mu kunkwatirira nanjijjamu egundi essaati bwati TV n'agizikiza tuli Namasuba mu ddiiro gye twali. Omuntu oyo n'atandika okunkwatirira kati TV yali kweri n'agijjako naye z'obufa zasigala zoogera. TV ne bagijjako kati mu kugijjako n'atandika okunkwatirira n'aŋŋamba kkiriza ogenda kulaba ng'obulamu bukyuka nze nkubuulira. Nali naguddewo ne Facebook account nali sibimanyi
nenjigulawo. Omwami ono yakusomera plan? Yes, yabinsomera. Kati mu kunsomera n'angamba ne bwe mba nfunye Facebook yonna nenjigulawo mu mannya gange. Nentandika okunoonya ekintu ekikwatagana ku bintu ebyo. Nentandika okunoonya aba friends. N'angamba bajja kusaba friend request nga bw'oziddamu yandagirirako erinnya ly'omuntu nengenda nendisakinga mu kulinoonya ne musaba friend request. Simanyi Facebook ngeri gyetambula, nagenda olaba nga abantu bangi nga batandise okunsaba friend request nga mbaddamu n'angamba n'okungamba nti abantu okukumanya amangu okwata akashoti k'ak'omuntu engoye n'oziggyako ne weekuba ekifaananyi nga ky'olimu. Wabikola? Nkyala Adija nakikolera kyemmanyi abantu abasinga bammanyi. Nagendanga mu mikutu kati oba neŋŋamba nti wabiringawo n'onoonywa ttiimu ezo ezibeeramu abaana abangi ez'oku Facebook, waliwo ttiimu waliwo eyabukedde streaming live oba stream live bwezi tezitera okubeeramu abaana bangi naye nga group waliwo gyojoyininga nga bagamba admin alina olukusa. Kati waliwo gye najoyininganga ng'osobola okuteekayo ky'oyagala. Olwo ntandise. Kati ebyo byonna mbitandika lwaki? Ogenda okugulawo Facebook account nga mwamaze okubaako ne kyemukola n'omwami ono? Kati mu kubaako kye twakola ng'amaze okuŋŋamba ne Facebook eyo twagigulawo nga tugenda ku show. Olwo emaze okuluma essimu. Kati wano mu kubaako kye twakola, mu kye twakola nze site. Ekifaananyi wafuna budde ki obukikuba ng'oli bwereere? Neetooloolanga emmanju. Ng'okyekuba oti? Andi essimu ng'okwata bw'oti kamera oba n'ozitama bw'oti n'otuula kisobole okuvaayo. Si byangu. Naye ng'ebyo byonna si kugamba nti nabikola tukyali awo. Ebyo okubikola nga bakuwadde essuubi nti kino kyokola ogenda kukifunamu. Nze era nali kushuwa ddiiru baŋŋamba omuntu osobola n'okwogera naye ku Facebook n'akugamba oliwa nti nze ndi wano nti jangu nti ssente mmeka nti bwe ziti. Kiki ky'oyagala oba kiki ky'oba oyagala okukola ng'oli akugamba genda ssente yakuwa oba si ekyo omuntu naggulira ebintu ebyo obisangawo. Kati bwe twakikola saayisibwa bulungi. Natandika okutuula amatiitiiri kati era okugenda okumugamba omuyimbi oyo ne mugamba naye kintu kye wabadde oŋŋambye nina embeera gye mpuliramu si nnungi. Kati natandika ezo ennaku nga saagala kulya nga njagala kunywa bunywe. Kubanga bwe bwakeera ne ŋŋendako okweyamba nga mpulira bubi. Mu kuwulira obubi ne ŋŋenda ne mugamba naye omanyi. Wali owulira bubi ng'olumizibwa? Ng'owulira bubi oti? Nali nnumizibwa. Kati ne muno bwe muti muno sayidiza muno nga mu kiwato nga ku kkundi nga bwe nkwatawo n'ennyiga bwe nti ampulira wannuma. Era omuntu oyo ku olwo teyajja ni ku saaloni saagenda. Kati ate ono n'aŋŋamba omanyi sooka olindeko enviiri zimalenga kukula nnyo olyoka oddeyo okusala enviiri. Omuyimbi nga yaŋŋamba toweetala nnyo akagiri ke mwaguze ekyo kati simanya mbu buli omu alina ensonyi ku munne ate toddamu kumumwitinga ajja kusanga nga wano oba ajja kunkubiranga mulagirire we munaabanga mubadde we munaasiŋŋaananga. Ne mugamba naye nga ndi bubi. Kati nze mu ndowooza yange ne ŋŋamba kantandike ng'okufumba amazzi agalimu omunnyo. Kuba nze nali mmanyi mu kyalo twakozesanga amazzi ago oba oyina ebbwa n'essere biki n'onyiga. Ne ŋŋamba nnina okukikola. Ne nebbiriranga nga tategedde ne nteeka amazzi mu kabaketi ka omo nga mmaze okugafumba ne nkwata omunnyo ne ŋŋenda. Waliwo etto y'omu nju n'ey'ewabweru ng'ekyo nkikoleramu y'awabweru era nga takitegeera. Naye nga mpulira bubi era ezo ennaku ze namala nga sirya. Naŋŋamba kati owulira oti era tonnaba kutereera. Waliwo empeke ze namira nandeetera n'akantu kalinga gundi ya lobo ow'amazzi. Naŋŋamba sigayoko teekeko kkono eno empeke emira ogisekula oteekeyo nga tewaliwo njawulo. Nze kennyini ne nkwata amazzi ne nebbirira nga agenze ng'emmanju ne ntandika ng'okwenyega naye teyakitegeera.
teyakitegeerera saakimulaga nti kyendikeera nakeeranga nnyo kuba yayagalanga nnyo ekyenkya nga nze mu kukeera okufumba ekyenkya nange nga yekyansi eyo gye nfuna okulaba nti neefunira obujjanjabi. Lwaki walinganga weekwekanga ogenda okwejjanjaba? Wali okiinako feeling nti mukama wo w'obeera tayagala kitegeere nti oli mu kwejjanjaba? Anti yaŋŋamba sigambako omuntu yenna kuba kali waliwoko we natuula waliwo vidiyo gye baali bagenda okushutinga waliwoko omuwala abawala baali babiri abaali bagenda okugibeeramu n'omulenzi kati nga ntudde wakati ate ng'akutuma nnyo nti baako ky'oliita kati bwe natuula bwe nti mu kusituka nali nga mpulira bubi kati omuntu mu kusituka wano oli ayinza okukulaba kati nga ye tayagala kukiraga otyo nga tayagala kukiraga. Obwo bwonna obulumi nga bujjanga olwo mukikoledde ebbanga ki? Kwolwo lwennyini nnyini omulundi gwange ogwasooka okukikola kyampisa bubi nnyo 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 nnyo. Twakikola omulundi gumu naye kyampisa bubi ate mu kumpisa obubi nze okugenda okutandika okukitegeera jjukira kwolwo twebakanye era bwe yazikuzukuka naŋŋamba okyalina otulokoze ntegenda naye nga nze mpulira nnina obulumi naye nga nze ndi ku shuwaddiru ya bintu biri kuba yali aŋŋambye ezigundi ezikwata ku saluuni eyo ebipapula bagenda kubireeta naŋŋamba sikulimba nja kwagala kibeere nga kyakyama sente z'oba oba ozaagala ate abavubuka otumanya otya ku ssente nange nga ŋŋamba nti tukoyedde singa nali mulamu nga ntegeera ku gundi yange saali kikoze naye obuzibu twali tunywedde oba twalina omwenge gwe twanywa gwalyawo oba gwali mu kika kya wayini naye ng'ate alinga walagi bwe natandika okubeerawo nga nejjanjaba mpola ng'oli omwami takomawo ono ng'afuba nnyo okumbuuza engeri gye mpulira era n'ezo empeke ye yazimpanga naye nga bwe nzimira nga bwe nejjanjaba kati olwamala nambuuza kuba waayitawo nga wiikisi zaalinga 2 ne tuyingira era ey'okusatu kyalwawokko naŋŋamba owulira otya konze kati mpulira bulungi sirina buzibu ne mugamba naye nkyawuliramu katono bwe mba ŋŋenzeeko mu kayu kyawuliramuko kapeyini katono naŋŋamba nyiikira okumira empeke naye nga ye tamanyi nti ndiko n'okwenyiga kati bwe nawona ono nadda ndowooza yamutegeeza nti nkola ki nteredde mu kukomawo najja naŋŋamba ate kaakati bwe nagenda okunoonya ku bintu okujja okuleeta biki nasangayo embeera etaali nnungi kati ate ninako bizinesi eziri mu kifo ekirala kyesaagala kugamba bintu bingi waliwo ab'ekika kyange bampalana bwe naakugamba yali ampa essimu ye nga njikebera naye nga nze sibikireba nnyo naŋŋamba neesiga nze gwe gwe njagala sirina abantu kebera essimu yange biki naŋŋamba oyinza okuggyamu essimu y'omuntu ate n'omukubira n'omugamba nga n'essimu ye takyayagala njikole kingikwate ng'olwo ntandise oba okufuuka ekiki ekyenyinyalwa kati omulundi ogwaddako aba ajja asooberera jja neeyogerezaako neetondera nga ŋŋamba naye omanyi waliwo omuntu gwe yakubira n'amugamba ssente ogenda zisindika budde kinti bwe buti naŋŋamba kati omanyi badde njagala wano nkugjewo pangiseeko ennyumba endala mbadde gye njagala obeere tushopinga ebyokulya biki naŋŋamba naye kyampisa bulungi nnyo nze nalaba nga nja kukwatagana naawe tewali muntu mubi ne mugamba naye ate bye waŋŋamba ne mugamba tuba kati tukikola mulundi gumu siddamu ekyaŋŋumya nkiddemu ng'oli amukubidde gwe yakubira n'amugamba sente zijja yamugamba oba mu ddakiika nga mmeka n'addamu n'amukubira n'amugamba oli kuki n'amugamba ate onabadde agenda okunsindikira ate abavuddewo kaalina walaze naye nga zo sente zigenda kutuula ku akawunti yo olwaleero ng'owaddeyo obulamu bwo ku lwa ssente. Nali mbuwaddeyo mukyala Adija kuba okimanyi nti abantu bafuniramu ne kansa mu bintu ebyo. Kati bwe ntyo nga tukiddamu naye mu kukiddamu alina ebintu bye yaleeta byali ebintu byali mu kapakiti bwe biti nga bonalaba obunzaali naŋŋamba leka tusiigewo nnyo ku luno togenda nnyo okufuna peyini y'amaanyi akageri ke wakikola omulundi ogwasooka kati abaamizi naŋŋamba naye omanyi nze ne bwe mba sikkoledde by'oyagala naye ekintu kino kitwale nti kikulu nti kigenda kukyusa obulamu bwo. Mugamba ogambye eki ekintu kino kigenda kukyusa obulamu bwo nze ne bwe mba sikukoledde kyoyagala nawulira nga mpeddemu nawulira nga nswadde
jukira omuyimbi oyo alina olugambo balindooza n'abo mikwano gye kyemmanyi baali balina kye bamanyi ndowooza nga atandika kubagamba nga batandika okumpisaamu amaaso ng'amaze okukikola era waliwo ne lwe yajja naŋŋamba ono musiru talina amagezi zasituka ndeetera obutunda ne mugamba naye mami omuntu gwe waŋŋamba ekigenda mu maaso naŋŋamba omanyi gwe kirabika emizimu gye wamwe egikubanja tegikwagala obeereko wantu walungi nakwata essowaani teyayatika nga ngituuzaako bwe nti nanvuma yankwata nanvuma ekyasinga okunnuma kuŋŋamba nti kirabika akazimu ka nnyoko maama wange gwe simanyi akazimu ka nnyoko kirabika kakunoonya tekakwagaliza kubeera bulungi nagamba mwe muli baana b'abaavu era kyova olaba mukyabeera mu baavu ojja nakunjasiza ebintu obimalewo sineesaako kintu n'eki olwo embeera etandise okugootaana n'oli musisita we agenda agamba nti nze neeyita muganda w'oyo omuntu nabyo bitandise okuvaayo era waliwo omukyalo omu lwe nali ngenda okusula ebweru baali bavudde ebweru omukyalo oyo naye muyimbi ye yamwegalira namugamba naye omanyi omwana muleke tomugobera wabweru mulindeko olunaku luki atambule agenda anoonye jadda naye tomugoba tekikkirizibwa tokkiriza mwana kusula bweru nangamba agenda njogerako mbu nnywe enjaga oba njinywe mbu ndi mulokole naye nnywe enjaga ne mugamba ebintu byoyogera naye nga mami nze sibimanyi ne mugamba ndi wano ku lwa nnaku yange ne mugamba n'ekira nenkamukoonaako ne mugamba jjukiramu n'ekintu kyewanyingiza n'omuntu sente ze yaŋŋamba okumpa teyazimpa sirina kye nnafuna naŋŋamba ogambye eki naŋŋamba tambula ogendera ekyo ekyakantu nti emizimu gye waffe ginnoonya egy'obwavu era yakiddamu yakiddamu naŋŋamba teginjagaliza kubeera wantu walungi era yasibawo bulungi nnyo enju n'agenda ne ttiimu ye ne baggalawo bandika nfulumya ekikomera mu kufuluma ekikomera ng'omwami wo ye aliro ddawa simanyi naye engeri gye baayawukanamu naye nze kyemmanyi boogera baali bakyayogera naye nga yawo gwe omulundi gwe yasembayo okujja yes baakolamu katemba beefuulye nti oba kiki kino ekirabise nti omwana agenda tuswaza agenda kukola ki kuba nze bwe nasooka nembirawo ye kennyini omuyimbi naŋŋumya nti oli sente ze yagambye teyakulimbye ne mugamba nga ate nze bwe tumaze kino aŋŋambye bw'ati ne bw'ati naŋŋamba linda sente zigenda kujja embeera bwetyo neetandika okugenda ng'egootaana era ku olwo lwenvaayo yaleka bansibidde bweru nze nenfuluma kuba yali gyali mizigo naye nga gyewaddeko zaali nnyumba nene naye nga zeewaddeko distance nga tokyawulira bulumi nedda obulumi kwolwo ate tebwandwako nga luli nayanguwa okutereera okudda engulu w'amangu era n'oyo omuntu saddamu kumulabako paka lwe yangoba okufuluma mu nju ye kugenda wayitawo nnaku mmeka n'asooka ggoba wangi wayitawo nnaku mmeka n'asooka ggoba nga tumaze okukikola twasooka ne tubeerawo wiiki yawera naye era oyo lwe twakikola lwe yasiibawo lwe yansaba n'obutunda alyoka mpogganira mpita omusiru yes wiiki yawera naye wiiki eyo mukwera era yaggwako nga tazze kwolwo lwe yasulawo era lwe yabeerawo lwe yasiibawo ekiro ekyo teyadda mpaka lwe natuuka okuvayo nga simulabyeko mu kuvaawo bakutadde ebweru bantadde ebweru olwo nno nfunye akawunti ku Facebook wataddeyo ebifaananyi by'obwereere batandise okunsaba friend request ngamba ntandikidde wajjukira nga mugendo abaali vansi yes kuba ayina gurupu bwe yaŋŋamba ngende mwalimu ba members kati mwalimu omu oba eyalinganga gundi adimi ne musaba friend request kati simanyi oba buli lwosaba omuntu friend request zigenda ziyiika bazinsabira kumukumu nga ziringa amazzi nga nze nziramu buzi koli akubuuza oli luddawa how are you ngamba dde njagala kulabako biki ntandise okuyingira mu ki kati nganza olwo kyengoba era bwe navaawo nali nsuubira kugamba oba ngende eka ekibibi ewooyo maama Julie gyonna we nagambye bwe nava naye nga seeri waka direct senga emukono aliwa senga emukono yali mu bufumbo bwe webayita oba ekyalo nkyogere yali mu bufumbo bwe wabula nga ye nga tamanyi kyali kyanzijawo ate kugenda kunoonya oyo omukyala maama Julie oyo omukatoliki yalina ekibiina
bwa buzungu. Yes. Senga era n'essaawa zino talina kyamanyi. Okay, so kati otyo bakufulumiza ebintu ebweru kyekyadirira. Ekyaddirira nafuna mukwano gwange nga ngamba gwe mupya. nenfuna mukwano gwange nangamba njagala kulabako nali setunaba kunyuma nnyo nansaba ennamba nenjimuwa tandise nno olwokufuna connection nangamba oliwa esimu yo bagikulekera esimu nabagamba sigibaddiza nanga nti jjukira nali ngivuddeko mapensa nga njisigaza nenjikweka saagimuwa kubeera naye baali bajagala naye saagiwaayo kubeera naye erabika yavaako nnyo akanyamberege neŋŋamba nedda sijja kugiwaayo kati bwe navaayo mu butuufu nali sirina waakudda nali sirina kyenzizaako mukyala Dija nkubuulira amazima okufuluma ekikomera nembyoza mu Kampala simanyiini kati omukwa oyo omuntu okumpita natuukawo kire Nakasero yali bano abasuubula kawo abasusakawo n'ebijanjaalo nga nkubira naye ng'ali mu sisitimu eyo olwo ntandise okufuna connection ntuuka Nakasero mu katale nga naye ali mu gundi eyo nga baleeta kawekiro nga bamususa wabula bwe namusisinkana yali muzeeyi ne mugamba nze nnoonya kyakkola namugamba njagala kyakkola essaawa zino gye mbadde nkola abangobye sirina kyakkola naye njagala kyakkola wabula omutima ogwakiri nti simanya mbe n'omuntu nga mpulira nedda naŋŋamba wano waliwo emirimu tususa kawekiro wano paka ku makya mu mutima neŋŋamba awo nno wabula bwe yagezaako kiŋŋamba nefuula omupya ne mugamba ndi mupya naye badde saagala kigezaako nnyo sikimanyi naye nga wamusisinkana nti oyo omwami wamugya ku Facebook kitegeeza omwami yali akumanyi nti byokola kuba akawunti yo yali eraga nti byoli yes yali akimanyi naye nga neebuzaabuza naye nga akimanyi kubanga era